Olunaku lw'eggulo bannantabegwa b'empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere ab'Endigaalo bawanduse mu mpaka zino, kyokka nga kino tekirobedde bateesiteesi kugenda maaso na kwata bululu obwa ttiimu 16 ezeesoze oluzannya olw'ebibinja. Empaka za ttiimu 16 zigenda kuzannyibwa mu bibinja 4 era nga zakutandika ennaku z'omwezi nga 20 omwezi guno. Abakulembedde na Fumbe ye namba 1, namba 2 Musu, namba 3 Ngabi Nsamba, namba 4 Ngonge. Grupu C namba 1 Kobe, namba 2 Ngali, namba 3 Mbogo ne namba 4 Omutima Omuyanja. Grupu D namba 1 Ngeye, namba 2 Mpindi, namba 3 Omutima Omusagi ne namba 4 Kinyomo. Obululu bukwatiddwa ku mbuga enkulu eya Buganda ku Bulange Mengo era nga ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi olw'empaka ez'ebika Haji Sulaiman Magala asiimye ebika byonna olw'okwolesa empisa. Mutera okugamba nti tubagwako bugwe, tweteekereteekere ekyo bw'anaabaawo ekikyusemu nga bwe mumanyi ebyaffe. Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba asiimye nga 28 ogw'omukaaga ffe tuteekateeka ekyo. Bw'asiima n'agamba tuseeseetulemu nga tukomawo gye muli nga tubaseeseetula 26 ogw'omunaana kyetuteekateeka. Kati mu mbeera efaanana bwetyo saagala mujje ate mutugende ate mwatugwako ate muteeketeeke nga mumanyi nti nga 26 mwezi ogw'omunaana. Ensuubira Mukama wange ayimubeezi kiyinza obutakyukamu. Wabula bonna bakubidde omulanga abazzukulu ba Buganda okuvaayo okuwagira ebika byabwe. Ate ne mbasabira Mukama abawe omukisa buli omu atambule bulungi, tulabe ng'ate tumaliriza bulungi. Ekika ekineeteekateeka obulungi kijja kutwala kuba ffe tetuyinaawo nsonga yonna. Tusanyukire eyo ne batukuba ne tukolera naye nga tuteekateeka nga tuteekerateekera wamu ekika ekisinga obungi ekivaayo ne kitwala olunaku. Mbaagaliza ekisa kya Katonda, Mukama abampeera omukisa mwebalennyo mwebalire ddala kikotubugaddewo. Mu ngeri emu bazzukulu ba Kasujja ab'Engeye abaawangula empaka ez'abakazi ez'okubaka ez'ebika ez'omwaka oguwedde olwaleero bazzizza engabo. Kinajjukirwa nti okusinziira ku mateeka okutambulira empaka z'ebika, empaka bwe ziba zigenda okugibwako akawuuwo abaaziwangula kibakakatako okusooka okuzza engabo. Leero tukomezzaawo engabo y'ebika by'Abaganda ey'okubaka gye twawangula omwaka oguwedde 2022 era yatukwasibwa nga tumaze okugiwangula. Tugikomezzaawo ate dde mwevuganyizibwe mwaka guno 2023 era nga ab'ekika eky'Engeye tugenda kwetabamu, tugenda kuvuganya, tugenda kukomawo twongere ogirwanirira tugikomyewo kubanga bannange nga beewooma. Tugikuumyeko ebbanga tugirabye nungi nnyo bwe mba nayo. Tugenda kukola kyonna ekisoboka ku lw'ekika kyaffe tulabe nga tuddamu tugiwangule. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'emipiira gino, olw'emizannyo gino egyongedde okugatta abantu n'okunyweza n'okulaakulanya